waliwo endogo ejenalabye ya positize negamba n'abaana ba NUP mwebale waliwo abadde balowooza mutugenda bakuwa obucupa bafune amawulire nasese katemfe yaabwe kati ndi ku saidi yaabwe omwaka ogujja mwagala bategekere bati abambi tebabasa ku posta baseeko obucupa oba tugifuule bato eno kacupa edo oba tugifuule ringi kwaffe tusobola okujja ntugamba asemye mukumalako omwaka batematira eberenga paaji night olina kakalulwe gwoba oteekako tuyingire omwaka omupya nga tewali alina munne kalulwe omanyizi n'entalo nga buli ayingira olubiri amanya amateeka tegakola anti ng'olina kaakadubudubu g'oyambaza tugenze kusanyuka kuyingira mwaka ate oleeta empalana y'omwaka omukadde otuyingire omwaka ate omwaka wasenga kutandika n'empalana guba gujja kugwako nampalana tuyinza kusanyuka fena abantu bavudde wala eri abantu bava wala abantu bava mawogola ate baddayo bafeesa nte baze kugira kulya sete zaabwe ate omuntu omwale no babeera nogamba bameka abeefuula abefujjo batine nnyo kati nze mob justice nze njimanyi omuntu atandika nga yeka okuma bantu omuliro omuntu atandika no ye ogu kati nze nembasanga abefula bediboyi ku kyalo ne boyo ediboyi waabwe oyo ng'ekyalo kiraba bembooko nga 5 ku mutwe ate nga bwe tuseka banne ne bamanya ati kakati balina okuba ate nga bwe tuseka kati eggwanga ate mulimalewo nga naffe tulaba ekirungi nze teeka linkwata nga civilian siri wamagye ntiwenagamba nti obusajja bwa Museveni butukuba muntu muyaye munno bino bya kiniga owefudde muniga osibye ka balance kale obonze kale otaddemu ne bulingi asibye ne taxi wefudde mbugu wagulumye edda lega bandaye abuterevu oluvannyuma lw'abaana ba NUP okulemererwa okuba Alien Skin obucupa mu nkuuka kakati Alien Skin avuddeyo n'abasekerera n'abategeeza nti tebasobola ate era mbu tebalisobola akatambi kengenda okubeera nga nkumalirayo naye nga nkusaba osubscribinga atannaba naawe atannaba kulikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga munange olaba kati oli akankunyonyoleko ekyama kimu North Korea ekyakigendo gikubya America ogisangula ku mapu y'ensi kugifuula nga bagizoleya olunaku America lwavayo n'agamba ba superpower bavere bagamba akati Kim oli superpower vita wezaakoma gwe bonosigala ng'ozolya tugenda bako bakkiriza nti waali abajja tuuka bapositinge va ku bino mubawero postinga nti batunje ne batukubamu wanatuuka bapositinge nti bannange ekimala kimala bammeni tukolagane ate simanyi oba tunaba anti waliwo abapositinze kunnya nti omusajja atidde ogenda mu nkuuka vidiyo zaawo ezimu batandise ozijjayo naye zimu zikyaliyo abaziikeyo nade kati nibakuyimba ku ssaawa 3 ate ani alingiza abantu omwaka anakana etunulamu tegedde kale lwaki banatuuse leeti tebaŋŋambye nti awo essaawa zo zaweddeko ng'abalala babagambye ama bameni nebagamba kulobeza mbu wammanga na ne gavumenti ewulira n'abaposition muwulira vango ni musoke muginoonyerezeeko mumanye ebikolwa byayo sesimbangaoko ku bwampisa day one nabagamba endongo egenda terera endongo neterera kati buno endongo wanti yaterera nemotoka kano tereza ate bye mulimu ebibalemye otereza andiza okuswala nfa gamba wala tutandise lero fango ni mututira wano today is first kimenko okuswala nfa jituba tutwala tujja tuka mugokuza twawo nga fit ayino buli muntu
nze ni mudongo ne wako n'obujulizi sagala tukusangoloze byali bya TikTok just TikTok tuyamba nyo to pass information paka gwe kikwatako to whom it may concern zogedde to whom it may concern mateeka n'obukwakulira bebamanyi babigobererwa tujja biteeka mu nkola kati nze natuka wali abantu abamu tebategeeza basooke munoonyereze ku bantu ne mbagamba nze bwembeere wakakati wano nga bwendi kalayivu eggwanga liba n'emirembe bamanya gyali ku kabira oba ali mumayiro njigenda omulaba tumulaba ne tebakikkiriza olunaku lwolaba nga nsimbudde emmotoka nga sina pulogulaamu oba tomanyi gyendaga kati awo buli muntu watandikira okweralika omukulu alazeewa si byakwefumba kati kulaba gwe omudongo ali mu kazigo koolina abalabe nawe nowira nga lwakulumya obulamu ku levo yo nonali mu apartment alina abalabe be gwe tulowooza mbula okuba oli muzigo eno gweolina abalabe bokka era abalabe bo ba muzigo owa apartment abalabe ba apartment n'amamotoka abamaduuka n'abasupermarket kyekyo n'abazigalaji kati gwebera mu mpala naye eno owomuzigo toyingira ba apartment niga omulungi andaba ku mukutu Jika Media kwokyali nkwaniriza era nenkwebaza n'egyo gyonna agyotuusizaako engalo nkwagaliza omwaka ogumujja gukubeerere gwa ssanyu gukubeerere gwa mirembe nnyo nga abwokiwulira webaze omutonzi asobodde okubeera nga mwanatu agukutuusaamu nga tolwadde nga toli mulwadde nga tofudde kuba bangi bafudde butereevu ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde saidi azeeyo omukulu gwova okulabika nga olaba ye Alien Skin abadde live eddakiika eziyiseeko emabega tetutenda bana kuwera ssaawa bukya abadde live nga asomera ababadde baagala okumukuba obucupa mu nkuuka nga bwe mumanyi olunaku lwabadde lwaggulo era nga lunaku olwabadde olw'enkuuka olunaku lutwabadde buli omu naddala okuva ku side eri ya National Unity Platform gyabadde asuubira nti Alien Skin mu nkuuka eno ayinza obutavaayo mirembe ayinza okuvaayo ng'eggaali emaze okumuyitamu ng'emuyiseemu etya ng'emuyiseemu mu ngeri y'okubeera nga bagenda mu boycottinga mu mbeera ey'okumukuba obucupa munnange nno yabadde wa performinga ssaawa zabadde 3 ez'ekiro nezagenza owera ssaawa 3 ne tuyingira mu ssaawa 4 kitundu nga Alien Skin atanalinnya ku stage awo nno amawulire ne gatandika okubeera nga gatambula nga galaga Alien Skin nga bw'atidde okulinnya ku stage y'enkuuka ne bagamba nti atidde okubeera nga bagenda kuba nti bamukuba obucupa era tagenda kubeera nga aperforminga bwe zityo zabadde zolekera essaawa nga 5 n'eddakiika nga 4 omukulu n'alinnya ku stage mu ngeri buli omu gye yabadde tasuubira nti essuubi lya Alien Skin okuperforminga ku nkuuka lyabadde teririiwo abalala lyabadde lyabaweddemu dda naddala abo abafango nga balowooza nti boosi waabwe yafunyeemu akatengo era ku wano mu nkuuka tagenda kubeera nga bw'atyo aperforminga twabadde tuli awo omukulu ng'ayingiddewo era yayingiddewo mu ngeri baba ng'abayaaye bayitirivu ku stage be yayingidde nabo ate nga ne mu audience mbonga nayo abayaaye bayitirivu nnyo nga abwokiwulira era tewali wadde kacupa konna kakasukiddwa nabo ababadde baagala mbu okasuka obucupa mbunga engatto ebatuulako bulungi nnyo gwe bwogezaako n'okakwata bwoti n'okagalula tomanyi kikonde wa ajje kiva kwegamba omukulu yasoose kuseetinga magye mu audience mwabaddemu amagye ga Alien Skin nga mangi nnyo nga tegasobola kuganya kukola kintu kyonna kati ate nga wo ku stage nawo ng'abayaaye bayitirivu ngenda kuba nkulaga katambi awo mpola mpola obeere nga okalaba nga bwe kyabadde kwegamba tiyabaganyiza era teyabakkiriza kubeera nga bamukuba ki kubeera nga bamukuba bucupa so embeera bwetyo abwe yabadde mu nkuuka era ng'omukulu abadde ku live okwo nga yeewaana ng'agamba nti abanuupu temusobola temujja kusobola era temulisobola ye yajja amazeeko ategeezezza nti yajja kutereeza ndongo yajja kutereeza music
industry. Sibye biri bye mwali mumanyi nti Big I bwana amanyira Bobi Wine nga mumulinda ku stage nga mumukuba obucupa nedda. Yagambye ye endongo yagitereza era teri n'omu asobola kubeera nga amugana kola ekyo kyayagala kubeera nga akola. Teri n'omu asobola kubeera nga bw'atyo ate nga amukuba obucupa. So embeera bwetyo bwe yabadde mu lunaku olw'eggulo olwabadde olw'enkuuka. Buli omu yabadde asuubira nti oba owaaye aba NUP wano we bagenda okulaga obutali bumativu bwabwe oluvannyuma lw'omukulu Alien Skin weeks nga 2 emabega okugenda ku kitebe ekya National Unity Platform wali mu Kavule n'akolerawo effujjo nga kwogase n'okwata birangi ne bawandiika ku bisenge nga babiwandikako ne brandi yaabwe eya Fangoni Forest. Era kyanyiiza nnyo abantu bangi nnyo naddala abali ku ludda olw'enkyukakyuka. Kakati buli omu yabadde asuubira nti wano we kigenda okuggwera nti n'omukulu ayinza obutakola ki, ayinza obutaperforming nga bayinza omulemesa nga bamukuba bukubi bucupa naye tekyasobodde kubeera nga mwanatu akituukawo. Zezo updates zetubadde nazo naye nga nkusaba osubscribinge gwe atanaba. Nawe atanaba kulekenga video eno genda maaso obeere nga bwotyo ogimpeera like tubeerenga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.